Actually, I remember daddy wange. I think the pressure was too much. Kuba yatuuka nangamba funako gy'ogenda. But I remember he had tears in his eyes. I remember that day natambula nga nkaaba. Gampulira nkooye. Actually nga njagala nakwetta. I went to my dad nga nkaaba ne mugamba, please, ani mama wange, tell me my mom. Uwomono omukazi si ye mama wange, ongambe mama wange. Hey, nasimula amaziga nga naye ali so down. Manaye tokaaba sagala kulaba kaaba nange mbanjagala kaaba. Wabula nga noonya wakola ki? Nga noonya wakwebaka mwana gwe nga koro nebaka nga nzirayo nga ntandika okuulakuula ku basajja nga nfuna emitwalo ng'ena. Ng'olina emyaka emeka? 16. Abajja mubala abankwana nga abajja mubala abankwana nga mugamba ngulirayo ekyokunywa. Enjala ennuma ngulirayo emmere. Nga nzize mu nsi siina wembeera siina ki. Obudde bwe bwakeerera ku olwo olunaku lw'ogenda ku mulimu. Gayi lwakutwala. Mwava mu loogi? Mwava mu loogi ne Gayi? Ye nga yagenda nga mufumbo. Olwo ntandise ensi. Kozi nakola siri ki? Nakola siri happy. Lavunjirayo mu boyfriend ne manya mbo omuntu bamwagala. Omuntu bamwagala. Naye childhood. Era ngembeera ennyiga. Kati eyo mu bbaala era gye nali ne wabeerawo Gayi kati muyimbi. Kati alina muhiti muyimbi. Najja wankwana. Nangamba njagala laba wo. Najjayo. Nangamba njagala laba wo. Najjayo gye nali mbeereyo mu bifuluku eyo nga n'oluggi lulike nga n'emisota sigitya. Ngayi gyali bamuyita Green Daddy. That guy, I respect him for life. Yansanga mu bifuluku eyo. Nga nsula mbubi gwemanye kusula mu kifulukwa nga nina kafaliso kokka ne tubeerayo ne mwesibako nanzijayo. Ku HK Media tubeerawo nga bulijjo okubeera nti no tukutuusako yo TikTokers edition olunaku olwaleero ndina omwana omuwala anyirira okufa. Omwana ono oba lwaki bamuyita Queen Masolo. Tugenda bitegeera naye nga muli mutya, mwasuze mutya, mwasiibye mutya. Tuli fine, tetulina buzibu, tubaagala nnyo. Mwena abatwagala. Abatetwagala tetubaagalira ddala. Mpozi mbajukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels, kampani ekakasifu okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Bagala baffe aba Roast Coffee Academy, bannaffe aba Herbal Choices Pharmacy, n'omwami omu Ssaalongo Olukwata nga musawo. Akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula. Bannange, video gye nataddeyo ey'omwana omulenzi eyaliibwa ebisiike. Omwana oyo bambi asaba buyambi. Abakyala n'abaami woba olina obuyambi bwonna bw'osobola okuba ng'omuwa. Ayagala muddala gwa chapati yasaba emitwalo 9. Ku mitwalo 9 twakafunako emitwalo 10. Naye ku bawagizi bonna bali ku HK Media baddiya mbadde nsaba bakwano yenna ayina obusobozi omwana ono okulaba nga tumujja mbisiyaga osobola okubeera ng'onterako ka message ku namba yange nze kennyini ey'essimu. Nja kubeera ng'omuddala gwa chapati ogwo nga guwedde inshallah nga tugendayo ate lwe lunaku lwe tujja okubeera nga tulaba ku feesi ye bulambalamba ate awo tugende ku step endala eddako gye yagambye ey'okufuniramu omukyala. Nsanyusa okulaba bebe. Kale nnyo nange nsanyusa okusanga. Abaana abeeru bannange mutiisa. Ate batya? Oli otya? Ndi bulungi mpazi gwe. Weeyanjulira atya ku HK Media? Abatulaba ku HK Media yenze Queen Masolo. Nangeliyo kajakyogedde yenze Queen Masolo. So proud. Yes. Proud mwetunzi. Wanji mama. Queen Masolo proud mwetunzi. Gano ge manya gamatuufu oba gano ge ga vibe ge wafuna ng'okuza? Gano ga vibe amanya ganga matuufu nze Kemirembe Slivia. Kemirembe. Yes. Oli muki? Ni molu nyankole. Ni omusheshe. Okay.
Kalimwalo sheshe. Tusimbudde olunaku olwaleero bakwano in the TikTokers edition, of course, with the one and only Queen Masolo. Twagala tunyumizeeko ku mboozi ye. Abaana ba TikTok olumu banneepena ne ngamba why. Kambalinde paka we bana texting nga nabadde ndi awo nga ka message tulu ne ngamba okay, I have to go and see her. Anyways, nga sinaba kubeera nga mbongerayo bakwano njagala okwebazaako nnyo abakyala bali awo mu UK, abaami n'abakyala bali awo mu UK, abali mu America, waliwo gwe nafunye yankubiddeko essimu ng'ali Germany awo nti mwebale nnyo emirimu gye mukola naddala okwetaba mu nsonga zino ez'okuyamba abantu banaye. Tusiimira ddala era tetukitwalira ddala for granted. Tusiima nnyo. Mweyongera okutulaba, mweyongera okunyumirwa, okusharinga. Waba oli mupya ku channel eno ky'obeera okulanyiga akagambo ako ka subscribe okubeera nga ojoininga show. Waba oli ku Facebook, Instagram beera nga likinga page otufollowingeko bulambalamba. Queen. Yes. Olimu olusheshesheshe. Nimu olusheshesheshe. Yemwe mwazina kana akayimba kalimu olusheshesheshe kakona. Niyo mnyankore. Oliso nakyo weeyerusa oba oli naturally mweru? Ndi naturally ndi brown. Naye wenkeera ne ngamba njagala faanana muzungu nkisobola. Enkeera bukezi ne ngaka nzize ku kala yange then ennaku ezimu ne ngaka neeyongeremuko. Oli muzungu already kati oyagala kuba muzungu afaanana atya saka ombuulire. Wenkera nga vibe za kubeera mu kyotala ne ngamba ye lwaki sikikola. Already oli mu kyotala. Already oli mu kyotala. Kyekyo. Abawala nga gwe nga balungi nga balina omubiri nga gw'olina babeera beewulira. Of course, so you know better proud. Olina okwematiramukko. Toyina kisusa. Olina kwematira nga wekisaanidde ate si kisusa. Kubanga buli omu aba ne options. Queen Masolo yaani? Queen Masolo muwala nga ye mundaba ndi muwala muto. Nkola cosmetics nga wenkugambye wenkeera n'enjagala okukyongera mu nkikola. Ebintu by'ebizigo ebyo nabikuguka nnyo. Ebintu by'ebizigo okulabika bulungi, kumyusaamu mimwa nga gimiddugavu nnyo, ebintu ebityo. Ekizigo kyo nkitabula busabuni obwo obunyiriza. Yeah. Byenkola. How old are you? I'm 22 years. You're 22 years? Yes. With this kind of attitude at 22. Where is Uganda going? Bannaye. Abazadde bannange muli ludda wa. Neno attitude y'emyaka 22. Yes, I'm 22 years. So kompemu ku mboozi y'owakulirawo? Nakulirako Entebbe eyo. Entebbe. Then nenzija nembeerako Kabojja. Kabojja ogimanya eri awo nga Nateete. Yeah. Kakati okukula kwange si kwe kubadde nnyo okulungi naye Katonda abaddewo mu buli mbeera. Ogenza n'oyogerako ekigambo n'ogamba this attitude at 22. Yes, this attitude at 22. Najifuna because of what I've experienced in life. Really? Yes. That is why you're like this? That's why I'm like this and I'm so proud. What really happened? Ekyandeetera okutuuka bwe nti nali mwana mutawo nga P7, P6 wenva gye nali nakulira nenzija nembeerako ne bazadde bange, I mean mami. So yali married, okitegeera nga then Your father? My stepdad. Your stepfather? My other father. Naye nga eri gye yali yatuzaalayo abaana babiri nze ne sister wange. So wakati awo nafunamu some kind of okusosolebwa. Mu maka amapya eno gye wali obeera ne mami? Omuzadde yennyini okitegeera. Cause oli sister wange yali yamufaanana, then me nga nze nafaanana daddy wange. Kati simanyi how that came, oba buli we yantunuuliranga nga laani mu kifaananyi kya daddy nga muli obusungu bulinnya nga agamba ekyana kino. So my experience, okimanya ekintu ekyo kubeera nga omuzadde mami yennyini ate nga takwagala. Nga daddy, my other dad, agezaako kutuuza n'agamba naye lwaki toyagala mwana wo nga mulungi,
mwana mulungi nze olaba nge mami waabwe yafa naye mbabeeredde why lwaki tayagala mwana so twagezangako okutuula naye nga nekigaana. Babazaala bameka? Twali ebiseera ebyo mu daddi wange original twali abaana babiri nze ne sister wange omulala kati ndowooza ne batuuka okwawukana ne bagamba buli omu alondeko omwana ndowooza gwanaakuza ye nga ye so automatically buli omu yalonda mufaanana nze daddi yalonda nze then mami n'atwala oli sister wange so ndowooza naye yatuuka nga ali mu struggle yakuza ate nze omanyi daddi eyanonda abasajja obamanyi bava ku mulamwa atuuka n'agenda n'afuna eyo abakyala n'akola atya n'andeka naye nga mukulu okwo okusosolebwa kwalingawo kungi. Daddy ye yakutwala mami ye yakutwala? Nasigala nkyali ne mami naye nga daddy yalina okutekinga responsibility. Then bagabana mu finance naye nga waka mubeera mu maka gamu. Mami yatusigaza then after n'abaako ne gyantwala ewa sister we gye nabeera. Kyayika ndowooza teyalina busobozi bulungi obimanyi ebintu mwawukanye bali bakyali bato kati ngenda okuddamu okubeera naye mu P6 P7 awe watyo naye nga mbeerawo holiday waka then nengenda mu bisulo gye nasomeranga naye nga kusosola atakwagala simanyi lwaki munaye simanyi oba lwaki mami wali embeera eyo actually eyanfula kino kyendi can you imagine nga okusala enviiri kwabeeranga kwa nusu 5 ng'oli sister wange aba asaze nga gwakugamba atambula ogende ewa taatawo yalina okulabirira then I walk from Kabojja then I go to Natete nga ngende Natete Ku HK Media bakwano buli muntu alina obulamu bw'engeri gya butambuzaamu oyinza okulaba omuntu ng'ali ku social media awo nga tomanyi bizibu bye tomanyi essanyu lye tomanyi butya bw'alivinga bulamu bwe tomanyi exactly biki bimukwatako so abantu bakoze ebintu bingi okubeera nga bwe bali abantu bayise mu bintu bingi okulaba ng'obulamu butambula nga bwe butambula so bw'osanga ng'omuntu tomujajinganga olunaku olwaleero tulina omwana omuwala Sylvia erinnya lyenze ndimanyi ye Sylvia ndoza ajja twanjwirako kumanya ge masaawo kakati nga ntambula nga nina ogenda ewa daddy Natete nkima ebyo 5 oluusi akuwa 10 then nga mubeerawo okuva gy'otambula okuva e Natete nga ntambula okuva e Kabojja paka e Natete ogenda ewa taata wange nsale enviiri ng'oli sister wange yasaze kati ng'okwambala engoye ng'oli bamugulira nze nga bangamba genda ewa taatawo yalina okulabirira okitegeera lwaki yali takuweerayo ddala lumu n'obeera ne taatawo okusinga okutulugunya bwatyo psychological daddy yalina omukazi omulala ndowooza ate nga takkiriza abaana okitegeera abasajja obamanyi kati nga tutuuka nze waka siba nangoye nsaba baganda bange zino engoye ze bakooye bali ba step sister bange engoye ezo ze baba bakooye enkadde nga zembeeramu era nga olaba ewaka waliwo omwana oli sister wange ye ng'ennyambala yeba nnungi bweti nze mba mu biziinaziinawo ntyo so like nga kindaga mbu tanjagala okitegeera ate nawe okimanyi that pain nga mami wo yakola ki yatakwagala sister wange aba ne ssente abatabulamu byakulya bino mama mpaddeyo ng'ate ajja n'aŋŋamba nga we tuba tugenda ku ssomero oyo step dad okitegeera ffenna n'abaana be yatuwanga ffenna n'abaana be bonna ba sister wange yatuwanga nusu mutwalo nga tugenda ku ssomero kati nga sister wange ajja nampita ebbali n'aŋŋamba nze no bampadde 200 gwe bakuwadde nga ffenna tugenda daddy fe atuwadde n'abaana be ffenna mutwalo ye mami ng'ayita sister ebbali nga mugamba ndowooza nga muwaayo ono ng'ajjanga ŋŋamba engeri gye ndi muganda we bakuwadde biki nga mamunange nze tebampadde nga omanye abaana emukula ewaka mubeera n'eddalu oyasizza kiki naye nga engalo zange okunsongamu kibagwana ogwo gwana then step dad n'atuuka n'akola ki
N'atutuuza n'agamba abaana bonna ewaka bakola eddalu naye lwaki oyo omwana gw'osongamu lwaki toyagala mwana okyo like ng'akubira daddy wange amugamba kimogwana gwo biki so all that torture ng'okimanyi omuntu takwagala obeera eyogezaako kola oyozezza ebintu okoze emirimu okoze ekyosanyuse naye ng'omuntu takwagala nene ekyawa nengamba ye why not nange tonjagala sikwagala nange nenkyuka embeera nentandika nga oba kikulumye oba tekikulumye nange nentandika omulaga mbu sikwagala yes nga wenva mu boarding nenzija ewaka nga nange mulaga sikwagala so that attitude nejja ngenkuliramu okita actually nave waka ku myaka emito bangobe waka nga nina emyaka nga 16 yagoba waka bangobawo embeera nga wogiraba bangobe waka nga nina emyaka 16 nga nange nekyawa you know that thing omuntu akulaga takwagala maama wo yagoba waka nga olina emyaka 16 byaliwo byonna nave waka nga nina emyaka 16 soko obimbuulire na pressure was too much nga nze nange ng'omwana nekyaye okitegeera ng'ate naye alaba like oba liringa oba eddalu oba mba mulemesa amaka ge ng'oli daddy kala alinga bwe bityo bannange bennyinnyonnyola njagala okubitegeera in details daddy yali alaga nti akwagala nnyo mami n'akifunamu obujja I think saagala nnyo sala bigambo but that dad of mine ne fees newezaagana nga oli taata aganya osasula ng'abeerawo because nali mwana mugezi nnyo era baasoma nange mu masomero bakimanyi nali bright nnyo so yalumizibwanga nnyo ng'ate ye ayagala nnyo abaana abagezi nga bajja kusomera bamugala gwe daddy wa Silvia omwana mugezi omwana adibetinga ng'ebyo byayagala so he was trying hard I think pressure yatuuka negira biki ngate nange nekyawa then ne bangobe waka I was 16 so chased you away from home bangoba actually I remember daddy wange I think the pressure was too much kuba yatuuka nangamba funako gyogenda but I remember he had tears in his eyes nga alumizibwa ndowooza kitegeera nga alumizibwa nga alaga it's not the right thing to do okitegeera so nentandika onoonya daddy wange ng'olwo n'okugenda mu HSC senior 5 nga sirina mpeerera naye nga njagala nnyo okweyongerayo kuba nali mwana mugezi nentandika oyiribaawo noonya daddy wange naŋŋamba naye yalina omukyala nga tasobola kuntwalayo so n'ateeka ewa ssenga wange nampaayo ekitundu awo nsasuleko term senior 5 nagitandika second term nensasulako awo taamu mpolampola nga we bamanja kati antwala ewasenga ewaka bangoba ndi mu senior 5 okitegeera kati antwala ewasenga wange amugamba omwana ono abeereko wanamaliriza senior 6 okitegeera kati nga mbeerayo navaayo nga wiiki 2 wiiki eyokusatu daddy naabula mba ku ssomero nali nsomera ku Makayi mba ku ssomero nzira ewaka nsanga ebikopo n'amasowaani byonna byoze mbuuza senga nange nga nsaba ku mmere omanyi abaana bava ku ssomero ng'enjala ebaluma yes senga nga ngamba munaye daddy we yagamba ajja kusasuliranga emmere gy'ona olya wano kati ennaku ziweze 3 wempitira wenkolera tayitira wanneepena n'amasimu tagakwata senga wo si muganda wa kitaawo emmere yali kitaawo alina kumala gigula gwogirya ano baluganda nga nkomawo era ogwokubiri nga masowaani makalu bana ova eri enjala ekuluma jukira transport daddy yali amumpa daddy tajja nina okutambula okuva ebulenga eri nga ku 9 paka enatete ku Makayi ngende nsoma senior 6 tewali se upkeep wa kulya kusomera nga breakfast wakati eri mmere oli yangambye daddy wo yakola ki yabula nange ndi mukyala ndi singo ondaba mbonabona n'abaana bange sina kyakuliisa so nafuna mukwano gwange nga bamuyita Hilda nga naye abeera eyo nangamba abasenga baabo nga balina empisa embi naye manyi kyetugenda okola tujja linyanga ku transport wange tulinye babiri ewamu tutambulewo ewala tugende ku ssomero then we tukomayo wakanze nsanga banterekedde emmere ku sowaani
tusharing eyo okirire naawe osulirawo aga Katonda nga wetutyo wetukola tutambula negenda ku ssomero siba na kyakulya komayo waka nga tusharinga ku mmere ya Hilda ng'olyako amatooke nga 2 nga naye alyako nga nzikirire waka ngenda olaba nga embeera mu butuufu embeera nga etabuse embeera nga mbi nnyo naye nga tolina gw'osobola kinyumiza. Yes, senga awo waganira okulya emmere. I mean awo yabeeranga nga takuwa mmere ng'akomawo akulaba ozze osirise tomunyega muli teyali concerned. Yagamba taatawo yabula ne tutuuka okuregisteringa senior 6 paslip terabika kusomero bangamba sente dadi yabula amasimu yajjako webityo embeera bwetyo kati nveeyo nga naye ekyokulya teri nzijja nfuna mukwano gwange yali abeerawo Nateete munyumizaamu ebizibu byange nga ngamba kati ogenda beera nga sina wakubeera nga yatuuka ekiseera nagoba awaka navaayo nga tali kyakulya omuntu ayoza amasowaani gonna talina kyolya nayinanga just wenneebaka ngenda olanga embeera eganye transport ku ssomero tewali fees babanja dadi yabula ekyokulya ewaka baki oli yagamba ye talina kyakundi bukyanga mami akugoba wali ozeemu n'omukubirako ku ssimu n'oyogerako naye nenzirayo nga olwonvudde mu ssomero okuregisteringa kuganye nangamba kale singa waŋŋamba nga ne paslip ogiyina nanditunze nno akabuzi kange wano n'osoma watyo weyaŋŋamba naye nga maze okuvaamu nga mbeera etabuse ngeri nsiiba njala banyima emmere. Wali first born? Yes, nze first born. Naye muli ngamba engeri gye nfaanana dadi buli we yantunuliranga bw'oti ate obimanya ebintu by'okwawukana ndowooza simanyi mwana era wookula nga tobikola. Nzija mu nsi nga nina emyaka olwo nga 16 olwo senior 6 eganye. Funagaya omugamba nyamba onfunire ku mulimu naye nantwala eyo nangamba kati jantugende tusule eno nantwala mu lodge nankozesa nangamba enkeera tugende tunoonye omulimu nagunoonyezaawo nagunoonyeza nentandika like okukola naye ew'okusula nga kyekizibu. Nzijukira waliwo omuwala gwe neesibako abeereyo Nateete ne mugamba mukolera wanangamba tukolera mu bbaala ne mugamba tugende mu bbaala like nange nfuna omulimu ogwa waitress ne tugenda nensangayo omukyala baali bamuyita Slivia nampa omulimu kuba nemuseeke nampa obwa waitress kati wampa obwa waitress obudde butuuka 7 ogw'ekiro bakasitoma bagwamu bali mikwano gyange bannyoka ejantute ku mulimu nange ntuuka okunnyuka nga siina wakulaga nembaga mbega olwo nga wavuddewa ng'olwo navudde ewa ssenga nzize mu nsi siina wembeera siina ki obudde bwe bwakeerera ku olwo olunaku lw'ogenda ku mulimu gayi lwakutwala mwava mu loogi ne gaayi ye nga yagendanga mu fumbo olwo ntandise ensi saawa zituuka 7 bakasitoma baweddemu bakasitoma bwe baggwamu nga bali bagamba bagenda kanga nange mbagambe gayiridde siina wasula mu nnyamba olwo nno nga nina akasawo mulimu engoye nganya nga mbagamba mu nnyambe bambi nange munsuzeeko ewammwe nga bangamba munnaye waffe gye tusula tulina ekitanda ekyo ate tugwa okwo ne mbagamba begayiridde nja kwebaka wansi nga bangamba okakasa onoosobola nga tugenda eyo akayumba kaali awo nga kattaka nga kali Nateete ku mwalo emyala gye Nateete egyo ogimanyi nga kattaka ngenda otuuka eyo nga waliyo abaana bato 2 nga n'abo abawala 2 be baana ne bagwa ku kitanda ng'ennyumba ya ttaka ne bangamba munange twakugambye n'otulemerako yes abawala basula bubi nga ate balungi ne bangamba twakugambye n'otulemerako kati ndowooza ogenda kugira jjampayo weebakaawo ayiso yanasula ku ttaka olunaku ng'empe omwalo ogumanyi ng'akajji kalimu ebitulituli empewo yanfuuwa nengamba this is not the end of the world nasula ku ttaka si seminti ttaka lyennyini ng'empewo enfuuwa nenkera ku makya nenaaba 9 nenzirayo ku mulimu gw'ebbaala gwe baali bampadde
wenzirayo ne ngamba oyo mukyala we yajja okubalansinga ebitabo ne mugamba nkwegayiridde sirina wasula ne ngamba omukyala naye ne wompaayo wengwa obugwibwe nti nja kusiima okitegeera ne wontekeyo mu boys quarter omukyala n'angamba nze ndi mufumbo naye nina room yange y'emutundwe nateekayo nali nina restaurant ne nteekayo ebintu bye najja mu restaurant nga maze ogiggalawo ne mbiteeka eyo simanyi oba n'osobola osulayo ne mugamba wonna wonteeka. Omukyala ono ogambe wamusanga wa? Yali nnyini bbaala eyo gye nali ngenza okukola ne mugamba nkwegayidde sirina sula olwo nga saga akuddayo eri ku ttaka gye nasuze ettaka lyanyiza empewo yanfuuye. Omukyala n'angamba simanyi oba onoosobolayo ne mugamba tewali kye sisobola. N'agamba eyali dijje nti we tunnyuka antwaleyo kitegeera nga we twanyuka saamusanvu nga dijje antwalayo. Eyantwalayo ennyumba yali awo nga sitoowa naye ng'eriko oluggi lulinga olwa galagi naye nga wakaddiwa dda eri eyo mu godown ng'oluggi luliko n'ebituli n'ennyingira n'ensanga nga waliyo ebitamu ebisefuliya ebiki kati ne baŋŋamba mbizzeeko ebbali nfune nange wenteeka kwolwo n'enjalayo engoye zange ennya ne neebaka nga n'ebituli ebiri mu luggi sibitya oba emiisota ginayingira oba ki oba mu ebyo ebintu kafunkunali ali eyo oba mulimu ki nga sitya wabula nga noonya wakola ki nga noonya wakwebaka mwana gwe nga kwolwo neebaka nga nzirayo nga ntandika okuulakuula ku basajja nga nfuna emitwalo ng'ena. Ng'olina emyaka emeka? 16. Abajja mu bbaala abankwana nga abajja mu bbaala abankwana nga mugamba ngulirayo ekyokunywa enjala ennuma ngulirayo emmere nga nfuna emitwalo egyo nga ngenda kubatunda ebikadde nga ngula omufaliso gw'emitwalo eno omukadde obamanyi ababe bikadde kafaliso katono nga ngenda nga nkateekawo nga ngamba thanks God nga nteeka akafaliso ko nga n'ebikengoye nga nzirayo era nga nkola naye nga sirina na baafu yakunaabiramu nga waliwo ekidomola ekisale waliyo ekidomola bino ebidomola ebisale ebya bidiko nga nengula akadomola kalita 5 nga kenkozesa okweyira nga wenna nga naba nga ndi bubi naye nga bandaba mukubo banegomba naye nga nze manyi kyendiko nange kweja emyaka bane nga bakwegomba wali oli munene wali oli ndi muwala mulungi nga ndi muwala muto mulungi nga nakula bulungi n'embeera ng'embeera ennyiga kati eyo mu bbaala era gye nali ne wabeerawo gaayi kati muyimbi kati alina muhiti muyimbi najja wankwana n'angamba njagala laba wuwo najjayo n'angamba njagala laba wuwo najjayo gye nali mbeera eyo mu bifuluku eyo nga n'oluggi lulike nga n'emisota sigitya nga n'enkuba weetonnya ennyumba zeeyo makindi mutundu eyo waggulu nga n'amazzi gayingira nga sibitya mbeera nga mbi nga nze manyi kyendiko gayi n'angamba njagala laba woosula ne mugamba okakasa onjagala kale jangu olayo wensula najjayo mu bifuluku eyo nga waliyo akafaliso Salamu yayigira atya mu kifuluku ane abadde yeetaaga otegeera naye muleke amasowaani n'amasefuliya n'amasigiri ne mugamba wano wensula bambi neyeebaka bulungi neyeebaka nakeera ku makya neŋŋamba ebbaafu eriwo naabira ne mugamba naye naabiramu ekyo ekidombola ekisale kankuwa akadomola kalita 5 amazzi wegali nga tunaaba tweyirako wetu naye serebu oyo nga yali alina omukwano nga yali akutegedde nnyo that guy banaye just no nze we namufuna bwenti nentegera mbu yali abeera eyo side z'ennabweru nga alina maneja omuyimbi omunene omu gwabeera naye nga babeera eyo ne mwesibako ng'embeera mbi ne mugamba nkwegayiridde nzijja wano ate bambi yali anjagala yeyanzijjamu embeera n'antwala eyo ennabweru n'agenda n'ampasiza eyo awo wentandikira naye nga gwe nali bubi that life I remember one night nga nimu ekyo ekifulukwa nalwala omusujja omanyi buli omu mu bulamu waliwo olunaku lwafuna n'alwala ng'awulira ayagala ffa so nalwala nenafuwa nnyo nendwala bubi nnyo I remember zaali sanga 6 neŋŋamba wenfa
kale abewaka banaamanya gye ndi nenkwata nenkubira mami wange essimu ne mugamba mami naye ndi munju naye nfa ndi bubi olwo nga mbeera mutundu abeera kabojja weeriranaganye ne mugamba ndi eno nina ennyumba gye ndimu naye ndi bubi mpulira obulamu bugenda nangamba ng'olabye efuna eddagala ne mugamba singa obadde osobola walize mpulira nfa nange nga woolaba sisobola mami ng'omukubira nga mukubira nga mugamba mpulira obulamu bugenda mpulira bubi nnyo yangamba oba ali bize oba kiki tasobola kujja nga nkubiragayo oyo omuyimbi yali abeera nabweru nga nze mbeera mutundwe naye ng'ajja nandabako kati obudde obwe namukubira 7 nga gwe nina nga last option nge option esooka yabadde mami aganye ne mugamba nfiira mu nnyumba ngaye n'alinya booda najja yagirinya 9 najja 10 ng'avudde nabweru ekyo kye namukubira najja ne batandika okonkona nga sirina maanyi nga really down nangamba we walula ojja oggulewo nenzija nenzigulawo ekijji najja nandabirira mu bifulukwa byaffe eyo nga tusula mu bintu kafaliso ke kalimu enkeera ku makya nankeza nangamba tugende mu ddwaliro nzibiraako ku gaayo oyo banna ngayi gyali bamuyita green daddy owenansanana that guy I respect him for life yansanga mu bifulukwa eyo nga nsula bubi bwemanye kusula mu kifulukwa nga nina kafaliso kokka ne tubeerayo ne mwesibako nanzijayo naye I remember ne wetwalina oyo guy nga tuli mu haso omanyi yali tannatandika kuba hit naye ng'akyeyiya ng'akyeyita oba Prince Mosh kati lumu ssente zamubulako ne nga tetulina kyakulya nga bagenze mu zisho yali akyakola ne Bafana kati nembeera ewaka ng'enjala ennuma ne buziba nga n'ekyokulya sikiyina nenkubira mami ne mugamba mami oba inayo 15 nyamba nsiibye enjala okitegeera nga I'm so down okitegeera nangamba munaye naawe olaba taatawo yagaana oweerera sister we ate sister we ali ku university ali Makerere so buli sente zenkola ntereka kuweerera sister we kati munange sisobola kuyamba nakaaba abazadde oba gye muli nakaaba nenjisula enjala nengamba kanesonyiwe kankole ki kambeesonyiwe kambeesonyiwire ddala so I started living on my life later netwawukana n'oyo guy nenfuna omulala nenfuna guy omulala era nampasa netubeerawo bulungi nnyo so eyo experience ey'obwobulamu wazaalayo ku mwana yes I have a kid naye nange nali njagala nzaale green daddy no guy omulala gwe nafuna nali njagala ndabe oba nange we nazaala omwana oba kale nga twawukanye ne daddy we oba nange namuhetinga nga njagala kunoonyereza kiri lwaki mami yali taakola ki tanjagala okitegeera so nembeerawo ne guy oyo naye wali baby daddy wange netubeerawo something like for 5 years netuzaala a handsome baby boy yes twazaala baby boy naye unfortunately mu covid yawo effects za covid era ababayimbi baali tebakola abamanager b'abayimbi so families zayawukana nyingi naffe netwawukana effects za covid so wetwayawukana ate ng'omwana afaanana nnyo daddy we nensigala naye obimanya ebintu nensigala mu haso naye nga nange njagala laba can I hate this child because afaanana daddy we but actually nengamba kyena experiencing I don't want my kids to experience it cause nze gwolaba nafuuka omuntu omulala siri wampisa mimu nina empisa embi naye nafuna omutima nti obutanjagala tekinkwatako tekikosa tekindya already tebakwagala yes tekinkwatako era nakula sirabanga ku love
parental love natandika girabako oyo guy gwe nagamba oyo guy yatandika okundaga mbu omuntu ayagalibwa ebyaddala ddala ne bamwagala n'omufaako mami we n'amuabandoninga n'akulekawo naye nga omuganda wa mami eyankuza we nali omuto gwe nkugambye eyasooka okunkwatamu nga mbeera ewa ekisubi yajja n'akyala n'amugamba naye gwe omwana yakola kilayiki omwana wamwerabirira ddala omwana kiki n'agamba omwana yankubiddeko olwo nga namukubidde nga ndi mulwadde n'agaana okumpa obuyambi kati oyo mama nga omuto n'akuba n'aŋŋamba oli mu mbeera ki waddawa obeera can you imagine nga ye kimukwatako naye nga nzaala ki mami yakitegeerako mbozadde omwana nze nkugaye nabeera lubuto lwange nga siina gwe njagala naggamba nga nabakoowa bampisa bubi nga the love waddamu n'omuwulizaako n'omanya gy'ali saddamu wabula naddamu mulaba nga afiiriddwa we nagenda naye kyomanya yandekawo mu mbeera embi ennyo nayingira ensi nga ndi 16 up to now nakuliramu eyo embeera nti can you imagine nga mami wo takwagala that pain naye nenjigumira neŋŋamba kati tonjagala nange sikwagala kiganye ne wetweyitako nga twetunulira nga batujju mu nnyumba tonjagala era nze munaye omuntu obutanjagala tekintiisa era nsobola ovaayo yeno attitude gye ninamu nsobola okeera neŋŋamba njagala kwambala kino kozi mu buto nayambalanga biziina nayambalanga bubi okitegeera nga nyambala ngoye z'abaganda bange enkadde ezibaleseewo nga baŋŋamba genda ewa taata otambula ogende ewa taata akugulira engoye taata wo yalina okulabirira ng'otambula olugendo kuva Kabojja paka Nateto ogenze no nangoye naye nze I remember that day natambula nga nkaaba gampulira nkooye actually nga njagala nakwetta I went to my dad nga nkaaba ne mugamba please ani maama wange tell me my mom oba ono omukazi si ye maama wange oŋŋambe maama wange nansimbula amaziga nga naye ali so down manaye tokaaba saagala kulaba kaaba nange mba njagala kaaba yansimula amaziga naŋŋamba mwana wange oyo ye maama wo talinaye maama wo mulala naye waatyo wabanga we yasalawo okukola oba we yasalawo okuyisa guma beera mugumu okitegeera naŋŋamba buli kyotalina ng'enviri bwe zityo ng'engoye siina ndi mbiziina ng'ebisapatu we bityo okitegeera nantwala mu katale nangulira engoye yantwala mu katale Nateete nangulira nange nefuna ku ssanyu nenzirayo nga newaana ewaka maama yagikuba bubi nnyo ososola mu baana okulirako omu yekka batya bonna si baana bo biki mami yali ku sitole ki mami dadi n'amugamba naye musindike nzijja nkole ki nzijja mugulire bonna abaana bange n'olina agenda naye ne bamugulira Uncle Jona yakajjukira okujja bali ku HK Media obadda tubonaabona ne kamera naye awo tajja tukwata naye ne bamukola ki ne bamugulira n'akomayo waka ng'ali ki ng'ali happy naye kyoba omanya nabonaabona nnyo nze gwolaba actually nagwako ne ku ddalu me making it here it's by God's grace by the way wagwe ddalu wagwotya eddalu nagwako ku ddalu nze gwolaba nga ndi mulalu actually I think bino ebintu bya jojo oba biki jojo bakuloga you mean yes ani yakuloga mami wo I don't know naye nagwako ne ku ddalu nze gwolaba nga sikyategeera nga mbeera omwo mu nju nga nsitula ebitanda nga mpuluguma nga nagwako ku ddalu so nze tewali kintu kintiisa cause nze okubeera wano kirabika God planned it kuba byempisemu byempisemu jasino bye bingi nange omuntu omulaba awo nga tomanyi wajavudde n'omujajinga abantu bayise mu bintu bingi nnyo okubeera nga bwe bali omuntu n'omulanga alidde ku kanyama n'ogamba abo beeraga naye nga tomanyi gyavudde bingi ngenda okujja n'embeerako awo
yenda okujja nembeerako awo nga wenkugambye baby daddy wange manager wa muyimbi so nentandika okwetoolera environment y'abayimbi ba celeb n'abeeramu emyaka nga 6 miramba kitegeera. You want to keep him private? Yes, my baby dad. Tubuulireko. My baby dad. Your baby dad. Respect. Yes. Nentandika obeera mu bayimbi nembeera mumanyi ekintu okirwamu ebbanga eddene kati nange natuuka nga life yaabwe nenja adaptinga nenjagala ki kye bakola. Actually nange nayimbako. N'okubayo kayimba. Nayimbako olwo nga nezuula. Kakapera kakayimba ke wayimba. Nayimba akayimba nga bakayita Bagia. Yes, kali kagena kati bakuwa sweet nze nakuwa Bagia zata sera sera talata. Nayimba nakoronga nezuula neva mu kuyimba nenku stoppinga nezigulawo kampuni y'ebizigo nayo ne bagagita beauty cosmetics nga I'm trying to create something bana labiranga nnyo ku premoyo nayo ne yes yali inspiring nayo negenda weba naye mukyala wa muyimbi nayo kampuni y'ebizigo negenda we batyo kati nkuza omwana wange nsi twawukanye ne baby daddy siga ndimbo struggle nga nina sister wange wa ku TikTok mwana akojja wange bamuyita Rominaje nengendayo mukyalira ne twesima embeera zaffe kuba ffenna twali twaganya obbeera ba star nangamba ye lwaki toyiga TikTok ne mugamba ebyo byakwemola ani amala obudde nankwata ka video mu video ze nga nina n'ensonyi kati no muyimbi wali olina ensonyi nga nina nnyo ensonyi kati yanjigiriza ebintu bya TikTok ebyo paka ano wendi. So when did you join TikTok? You have a very huge following. TikTok, I joined TikTok this year ngetandika naye bakatwala account zange nga nnya bannya nenzigulawo emu nedduka ne bakojegena ne bagitwala nenzigulayo n'endala kati eno gye nina na njiguddewo yakamala omwezi nga gumu with 100k followers. Erinnya linene erya Queen Masolo tulimanyi bulala abasajja tebakusumbuwa? Of course abasajja bansumbuwa naye kati nze kyenkugambye experience gye mbanyumiza obulamu bwange kyoba omanya omwana w'omutuntu zoba w'omucunya n'omulaga muto mwagala just no ayina ekintu ekimukuliramu kati nze ekyankuliramu kyekyo mu busaazi no ne wendaba akagoye akalungi njagala nkambale cause I remember in childhood nali mbisiimuula oba kampi oba si kampi saagala manya cause this is the time I have to do what? To do it kuba mbuto saakifuna wenkeera ku makya ne ngamba njagala kino I want it oba okyagala oba tokyagala oba onjagala oba tonjagala ebyobutanjagala nabimanyira ebyobutanjagala ebyobutaagala nze kyenjagala mba nkyagala kyetuusaako nze nga nze cause I want to be happy cause nakola siriki nakula siri happy love njirayo mu boyfriend ne manya mbo omuntu bamwagala naye childhood no. Erinnya lino erya Queen Masolo proud mwetunzi ddala weetunda kakati lwakuba abamu kumwe mukifuna bubi simanyi naye njagala nnyo bbeera mu relationship n'abantu abagabi njagala nnyo bbeera mu relationship n'omwami ng'amanyi nti omukyala wakukyalirako n'akikkolera bulungi olina okubaako ky'otoola n'omuwaako kati simanyi oba kye bayita okwetunda ate bw'aba takikkoledde bulungi kubanga otaddewo akakwakulizo simanyi kye bayita akakaguzo n'akikkolera bulungi olina omuwa ku ssente bate nga nti omukyala yenna akikoze obulungi n'atakikoze bulungi alina okuweebwa kyekyo omukyala wajjewo n'abaako kyakkolera oba olina olaga akasiimo nti munnange bakkuza kwatayo okitegeera olaba ne eriba ddagala lino lye banoga bagamba teekawo ekikubansiko kati lwaki gwe omwana wa muno bati omuwa ekikubansiko
Mwana uno wannaye. Embozi yesanyusa naye ate nedda lupitirivu otyo. Omunno oba olina omuwa ekikuba nsiko. Oyina atadde. Yatandisa emotional. Wanyumya kubimunyiza akabanya ate wanyumya kubyesanyu asanyuka nnyo. Kati simanyi oba ekyo kye bayita obwamalaaya. Kubanze munaye omwami atasiima. Nenzija okulaba. N'otabaako ky'otoola kunneebaza nti weebale tteekateekebwa. Sikwagala. Kati ekyo kye muyita obwamalaaya. Abaami onaalaba bameka obwamalaaya bubeerawo ng'olaba baami ab'enjawulo. Obwamalaaya kye kino mbu omuntu agenda bbaako kyakuwa, you give money in return. Ate omulembe we guliba naye we gutambula. Kyogago gende wa Bbaawe osubire mu butabeeko kyakuwa. No, Bbaawe abeera Bbaawe. Ayinza kwolwa obutakuwa naye ng'ate ze yakuwadde last week zikubisaamu ezo mu maaso zonna. Era asigadde akuwa akola ki? Akuwa. Akuwa akukwanye ng'ayina kyayagala. Naawe okkiriza oyina ky'oyagala. Oyagala kusupporting mu ssente. Si kyo? Naye ayina kyakwagalako. Ojja kulowoozesa abaana abawala nti n'abasajja balina okubawa obuwi ssente. Kyatteekwa. Si kyatteekwa. Nedda, wekubanga okujja ewuwo n'ompa ku ssente kye bayita obwamalaaya, nze ndi malaaya mukwano. Nze neetunda we kibanga kyekyo. Kuba toyagalira ddala musajja atagaba. Abasajja abo bola abasaba bingi ng'ozze ewuwo. Wasaba national water biki. Basaba national water. Basaba national water. Sweetness biki. Koze bitya. Nange nteekamu. Okitegedde. Enteekamu n'obukodyo nsoma data kati gwe lwaki oyagala nze nteekemu nga gwe toteekamu. Teeka enviri ku buto bukyanga ne mwana. Jana balaga omwana. Sylvia. Era abaami abali eyo goba omanyi mbu nno ojja suubira nze ntoole ekimu eky'ekkumi. Nga gwe togaba kiweebwayo bireke. Tojja kunsobola. Kati essaawa eno boyfriend gyali. Oba oli awo olidanda nti. Nze nina abantu abanjagala by the way. Nina abantu abanjagala ate ennyongero bategeeza nti enensi we yatuuse mulekerawo okwebuzaabuza. Omuntu mulage kikyoli. Tojja beerawo nga gwe oyambala ebiwanvu bikusiiwa lwakuba oli pleasing omuntu. Ate omaloddeyo mu bumpi bwo akusanga atakunyigire. Oba oli musabuzi wa bumpi omuntu mulage nti bino bye byange. Okitegeera? Wobo mulage akwagale nga woli. Kati nze munange I'm real. I don't have time to pretend. Era abanjagala bamanyi nti nsobola kukola kino kye nsobola. Kyekyo oyali atyo bwatyo wali. Ebyo tubitegedde boyfriend gyali. Nina abanjagala. Oyina abakwagala naye boyfriend gyali. Basawo bbanga bakwagala naye ng'oyinamu omuntu. Munange beera gundi beera open ojja gamba nti olina omuntu nga tolina muntu abasajja eyo bakulaba nga bakwegoba bagamba Adija mpa ku nnamba yoyo omuwala ate ng'olina omuntu. Just no njagala. Ever since I started being real, gwoba oyagala abantu bakwagale weeyagale. Nze nabonaabona okuva buto nenjigambu tebanjagala nange nensalawo kaneeyagale oba kikkosezza gwamanyi. Nze era nze golaba neeyagala. Wemba omubiri gwawe ngunsabye kwambala kampi ngwambaza. Wasubiddwadda teweesesa. Jawo tuuse tunatera n'okumala ono kameramani wa kikaali. Ekike media ono tugenda mugoba. Mweyagale bannange mulekerawo pretending nga this life is short. Olaba abantu abo be mu pleasing nga tebamanyi kye baagala. Omuntu amanyi kyayagala. Onosonyiwa okukozesa example. Naye nalaba Shiba ng'ajja wano. Abantu nga bamuvuma ng'olw'ennyambala. Olw'obumpi n'alemezaamu. N'agamba nze bwentyo anjagala atanjagala. Shiba yakwe-inspiring. No, she inspired me in one way. Be you. Kola ekyo ky'owulira ky'oyagala kyagale. N'abalala bajja kyagala yadde mu ntandikwa bavuma.
naye gwe kasita kibanga kye kikusanyusa nga kyoyagala ng'omanye ensonga lwaki okikola, why not do it? Era baali bavumba muvuma mbu ayambala ebiwanvu ebimpi, saa zino wayambadde ebiwanvu batandika ogamba oba mulwadde oba kiyabadde ki afiiriddwani lwaki ate watabyambadde bagamba Shiba leero teyayambadde yaze mu biwanvu tatunyumidde takunamye. Kati abantu tebamanyi kyebaagala, gwe ayina okukola kyoyagala n'okibaagazisa naye wonoddawo abantu bandabye batya, abantu bogamba bandabye batya nabo tebamanyi kyebaagala. Tebamanyi. Tukulabyeko mu video z'abasenga. Oli senga? Yes, one friend of mine yandabanga like the way I talk, engeri gye njogeramu, you can enjoy it ne wemba njogera. Ate nalabanga manyi okwogera ku by'ekisiro ate ne mbinyumisa naye nga nsomesezaamu. Sekwatayo sirina nsonyi. Yes, sekwatayo sirina nsonyi. Oba oyagala ne oba oli eyo muwala ng'oyagala kuyigiriza bakola batya, bakola batya ebintu mu kisenge beeyisa batya. Mulimu abazadde abamu nga batya abaana tasobola mugamba mbu nti sika, olina obba n'ebimuli, olina obba ne wooti, olina okola style bweziti, olina okwefunza, olina okola ki, nga balina basindika mu basenga. Ate weyabaya abawala b'ennaku zino abato balaba nga basenga bye babagamba, abamu tebali updated, boogera byadda. Kati baba beetaaga ffe bato bannaabwe. Ge kuwekika video we tuli olunaku olwaleero omwana ono ekimunewunyisizaako ekintu kimu kyokka ekimunewunyisizaako sebo jangu otuweko kukata weeziza omukyalo ono. Omwana ono tayina njala mpanvu. Kizibu okusanga omwana omuwala nga anyumye bw'ati ayambadde bw'ati nga tataddeeko bijiiko bya njala. Okikola otya maama? Naye obuyonjo kintu kikulu. Yes, obuyonjo. Obuyonjo kintu kikulu. Ate nze nina enjala enjeru, enjala nnungi. Njala zange nnungi njeru. Hamvu. Buuza. Abawala bateekako enjala bakikola batya okunaaba okukulira ddala wali eyo tejja kubeera session y'abasenga ng'anyumya senga. Kati bakuwadde topic eyo your next topic. Mulanga abamu bawoza mbu basteaminga. Basteaminga. Ate ngamba steaming akukola tight ate ebikyafu bivaayo. Abaana abawala abamu tulekerawo bbeera n'amaalo. Abamu bakola bino ebintu mbu lwakuba babelivinga mbu byebiriko. Mbwe era babelivinga mbu abasajja babyagala nnyo. Naye mbwe baana mulekerawo okwevuga speed olw'abasajja. Abasajja be mwevugiramu speed tebamanyi kyebaagala. Gwekola ekikyo ajje ayagala ekyo tebamanyi kyebaagala. Baagala ku exploringa buli kimu. Ogenda kola amaala gawanvu lwakuba alabye kadibya galina lwakuba alabyani no obelivinga embugwe mulembe. Olema okweyonja bulungi okutukula ocha osteaminge omaleyo obuwoowo bwonna naye ng'akoze amaalo oyagala omwami agalabe kyokka okweyo kyaga westeaminga amabwa gajje kyokka akuvuddeko azze akwanya ow'ennyimpi kitegeeza tamanyi naye amaalo gataddeko onaabye gakwagudde ofunye disorder wansi eyo. Just lwakuba okoppa. Abamu ku mmwe bye mukola ati ofunye accident wansi. Abamu ku mmwe bye mukola temubikola mbu oba mwagala naye mukola mbu kyekiriko. Bwe mulembe. Kyekiriko. Kati nze gola enviri tezinvuga speed. Tezinvuga naye ondaba siri mukazi mulungi. Enviri tezinvuga speed nze golaba. I can be on my natural. Era wembeera ne baby oba baby akwata mulungi ng'amuwulira nacho n'amunyumira. Abawala bane muyiga okubeerako nacho. Gwe olisaana obeera plastic. Abaami baba bamisinga okulaba ng'oli nacho n'amanya mbu kikyala kyange kyekino. Yes, that's so good. Some of those people we bateekako makeup actually babijja. Naye abamu we babeera nacho. They be sexy. Omuntu n'akwagala ng'oli nacho. Okitegeera
get some time jayo kunviri kwata puff look nacho okitegeera beerako ewaka kwata bulungi nnyo akaviiriko ozi TikTok abayitiriza filter obagamba abayitiriza filter simanyi omuntu omu ateekamu filter actually ng'emuddugaza ate nga omusanga nga mweru sikitegeera na butegeezi naye ni bwaba filter baleke naye nze kyeŋŋamba abakyala get some time look natural abaami bano baagala nnyo omuntu ali natural n'akulaba n'agamba yes my babe she's naturally what beautiful ewaka naye olinabeera ewaka nayagala yeeteekeko makeup ng'alinga kasodde alinga omuntu n'amisinga that natural beauty abamu balina n'enjala ennungi njeru naye ne bazoonoona ne bateekako amaala amajiiko n'agira ati omwami buli walaba n'alaba obukyafu kyewanabye ejjo kyasigadde mu njala ekikyafu kiri mu njala ne yeenyinyala ati n'agamba bannange get some time be natural okitegeera kale oba otambula teekako makeup but most of the times beerako natural omuntu admiring that image of you yeah. Bannange tugenda kubasibula abantu ndooza tunaddamu olunaku oluddako tujja tuweeyo omusomo gw'abasenga yes kubanze following yange esinga bambi y'abasajja nja kwongeranga okukyazangako tubuulirengako ebintu eri abaana abawala ndabye ng'olina message ennungi of course nze ndi ssenga ate ssenga ali updated okitegeera na YouTube channel abantu basobola okusangako eyo ndi ku YouTube channel ya Ssenga Nantume ngenda kuyigiriza engeri gy'okubamu ennyimba ezo nga ziri updated abamu mukaaba mu Luganda bitama kompeemu akapera abamu bakyali kompeemu akapera walai ngenda nembeera ku YouTube okwo nga nsoma emisomo gy'abasenga nga basenga abamu bakyagamba abaana bakaabe mu ngeri eri ewemula ebintu byakyuseemu mwetaaga basenga bali modernized ngaffe ne mwakapera senga mwakapera I'm correcting him akayimba ako abakulu abali kuno ke mutegedde tebaka masteringa mbogenda yimba kayimbe sebaka masteringa akayimba ako kagendera ku situations kyowulira kakyuka naye mwabamu mututama okuva wenkuwulidde abamu kale bayiza okwesiribwaza lwakuba tebalina ssente kati batandise kwagala yimba nga bakazi mulimu abamu abalina ssente kati batandise bakisusa oli nayagala oyimbira ddala ng'omukazi though sometimes waliwo engeri omwami gy'osobola okikola naawe nooyimbamu naye toyimbira ddala luyimba nobeera sex omukyala omwami buli woyimbamu akatonotono omukyala alina message gyafuna n'agamba he's enjoying naye addamu amaanyi so this thing has to be side both ways lwakuba mutemukisussa oyagala okabe ng'omukyala ate toyina ssente olina okukakolamu naye nga katono kuba omwami buli wakakola ofuna message n'ogamba I think he's enjoying sibula abantu tuve wano mukwano banange abali ku HK Media tukyalirako ku HK Media kale mwebale siima abali ku HK Media mu following nze Queen Masolo on all platforms abawala abali eyo nga mwagala obayigiriza ebintu ebiri ku mulembe ebiriko kubanga guno mulembe mukwano nga tolina kyomanyi n'oba onyirya ne oba omanyi okuuta ebisenge omwami talina gyakutwala oyina obbanga ebintu byonna byazze wano ku buliri awo ebyazze byetoololera awo musooka kebera awo ne mulaba biddako oba okufumba okwoza amasowaani ebyo ne bijja okitegeera ebintu bitambulira awo gwe ne okuuta ebisenge nabirwamu n'ozinyiriza naye ng'awo toterezezaawo so mujje mwettanire ffe ndi mwala nawo ndaba ndi mwala muno aleete busukaali akole tight
akole buli kimu ayimba ennyimba ate amala agenderewo bw'atyo kale Senge bisigadde mugenda bisanga ku YouTube channel ya ogenda kudduka omufollowingako ku Queen Masolo on all her social handles. Ku Facebook kwoli, ku Instagram buli wamu. Buli wamu wendi Queen Masolo buli wamu wendi. Naye nga ka message akasemba bambi abazadde. I'm struggling hard. Okitegeera nfune audience okitegeera. Mbere I want to be a celebrity. Okitegeera njagala to get more audiences. Naye ezimu ku targeti zange zendiko bannange tulekerawo ebintu by'okusosola abaana baba baana bato okitegeera ziba malayika za Katonda ogenda muteeka mubajje mu nsonga z'abazadde ogenda muteekako olukongolo omuteekeko hatred amale akulenga olusi be banasajja bosa abali mu office nga ayina ettima nogamba ekisajja ekikulu kittima lye kiina bakoowa bakuzibwa bubi so bannange twagale nnyo emijiji emito okitegeera love gy'omulaga parental love biki by'omugamba bw'atyo waakula okitegeera kati nange nakula siri mu biki naye ninamu omutima ogwo nti ngenda kikola oba tokyagala gwamanyi oba tonjagala gwamanyi nze namanyira obutaagalwa Banaye katubasibula obudde butwiseeko bakwano mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okutufollowinga era tubebaliza ddala amanya n'eddoboozi yenze HK Media Hadija Kigozi na TikTokers edition olunaku olwaleero tubadde ne Queen Masolo ate nga singa w'abaana emboozi ebadde mpanvu bwasanyuka asanyuka bulungi bannaye bwasanyuka saagala amale ate waakaaba nange ennaku nenkwata naye ate era akaaba binyuma kwegamba nosoberwa naye nga tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company yakakasibwa okubeera ngesaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi omukyala Nina owe South Africa wa Herbal Choices Pharmacy CEO kutubiddeko nnyo mukwano ono ayina eddagala erikozesebwa ku buli kintu abalina prostate cancer aba diabetes aba pressure abagala okuggana okugejja omwami omusaalo ng'olukwata nga musawo omusawo ono akola akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula naye nze nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba